Shantara Basa General Salim Saleh Makosita Yara Baba Laneke President Mokoshetere bebe tugenda kusisinkana mulinge lya Yesu Laneke mutwe mulamu inze siri mulalu sendagala okutegeeza ensi ndi mu kukungubaga mu basekabaka bayambalanga ekutiya mu basekabaka beesiiganga evvu nga bakungubaga ne beesiiga evvu nga bakungubaga tuli mu kukungubagira industry ya gospel banange tuli bubi ne bwobuuza Wilson Bugemba ajja kugamba kyekimu abayimbi bangi abafiirwa ne Levikson yennyini ekivuluuke tekyasobola kubeerawo olwa lockdown ate ng'asasudde ekisaawe ng'ate alanze n'okulanga ali mu loosi abayimbi bangi aba gospel tebasobola kuvaayo bali hambo beetowaze balinda Mukama nze sigenda kulinda Katonda kuva mu ggulu Katonda ayamba yeeyambye nvuddeyo bannange bannange nze ebintu bya protocol byannema byonna tubikoze ne tugamba katu registering association abayimbi katubawandiise bannange bano bonna abayimbi ba gospel nze sobola keera kumakya nengenda nentandika okujingirira era bw'oyita abayimbi ba gospel nobagamba basimbe line mabega wa Laneke weewuunya eva ku state house wane Nakasero paka state house ewa Entebbe nga tenaba kumenyekamu yadde kakati ekintu kimu General Salim Saleh bw'onoosisinkana omuntu omulala togenda kufuna kyonoonya mu gospel music industry muzeeyi naffe tuli part of the art industry tulina abakubi b'ebyuma tulina ba producers tulina ba DJ tulina ba MCs naffe tulina ba manager muzeeyi no industry nambe yeetongodde nze nyinza okuba nina ettooke ebyokulya nyinza okuba nina akawunga k'okulya naye bana bayimbi tebalina General Salim Saleh Laneke tasobola kuyita bayimbi bonna ayita bakulembeze okusooka ayita bakulembeze okusooka mwami General Salim Saleh yita Laneke nsaba appointment nze ntya okuyitawo ekaruma waliyo kibooko wali bayinza n'okunkuba essasi ne bambuuza eggulu njagalayo ki ndi mu kusiiba nze nkubuulidde ekintu kimu paka lwensisikana taata nfukamidde ku maviivi gange nkwegayiridde muzeeyi gaagana amaviivi gange nze nfukamidde nkwegayiridde nsaba kusisinkana General Salim Saleh ng'abayimbi bakyali awo kwatoli ini yita President Laneke owa gospel nange nzije nze mmanyi abayimbi ba gospel bye bayitamu nze mmanyi obulumi obubaluma ate kunywa kumwengeze omulokole anywa omwenge omulokole akuteme Bible kino kikolwa kiri mu Bible kyakukungu oba kaye yakusabidde essaala otyo ku kino ate kaye ayina amafuta kaye bino mubimuje namu musajja wattu esimayo oba abantu boyagala ogenda okusabamu essente basajja bakitiibwa ng'oli mu kwekola busolosolo era bo we batunula mu Bible bakimanyi bulungi nnyo mu basekabaka bakungubaganga nga bambadde kutiya nga beesiiga evvu nga bwe ndisiiga essaawa zino nze ndi wano kulwa gospel music oyagala genda kulya njagala genda ggulu kusisinkana Mr. Gulu naffe abayimbi ba gospel tulabe ku ggulu Laneke ndi mu kyoli nkwegayiridde General Salim Saleh taata nkwegayiridde njagala kusisinkana mpa appointment meeting wakati General Salim Saleh akwotinga Bible bwaba akwotinga Bible kitegeeza musajja mu kristaayo musajja mu ekikutiya ngenda kijjamu olunaku lwensisinkana General Salim Saleh singa tampita bannange naye nze kyemmanyi musajja mulokole musajja mukkiriza munyonyolerezibwa abayimbi ba gospel bye bayitamu abayimbi aba gospel abali registered basukka mu 1,500 ze zino files zonna ze mulengera wano ku ttaka bannange nze nkyasinza okukulembera namba ey'abayimbi mu gospel mu Uganda bw'oba oyagala bayite bagambe bansimbe mabega line General Salim Saleh koyita abayimbi ba gospel ja kwewuunya abasumba musumba Wilson Bugembe yekka n'omusumba Poso Kateeba yatusuubiza nti President Yoweri Kaguta Museveni bw'anaamala okwogera ajja tuwaayo ku mmere naye yakavaayo Pastor Wilson Bugembe yekka abasumba basuuliridde abayimbi
abakubi b'ennanga mu makanisa gaabwe, abakubi b'ebivuga, bannange embeera gye tuyitamu nzibu. Bano abaana balwala mayumba, babagoba mayumba, mbeera nzibu nnyo. Pastor Ssenyonga ali Bulaaya munnange, nze sobola mutuukako era ninze lwalikomawo nange mutuukirire munnyonnyola ebizibu abayimbi ba gospel bye bayitamu. Twalina show nga tulina platform efaananako eya UG Connect. Olwaleero teriiwo. Oba okitegeera abayimbi ba gospel tebalina platform yonna yadde page. Kyova olaba nkuba omulanga nti naffe batujjukire ku mulundi guno. Abayimbi ba gospel bangi twekolera show namba buli weekend tukisobola. Fabrice yagambye buli agende eggulu tafuna ssente. Gwa assurance ogirina otya nti banaakuwa ssente? Bannange nze nasaba n'ensiiba Katonda n'anteekako okuganja. Mmanyi bwe ntuuka mu maaso ga Salim Saleh General ajja kuyamba abayimbi aba gospel because takikolangako. Era gwe gunaaba mulundi gwe ogusoose era naye ayagala kulaba nga waliwo impact gy'akola mu bulamu bw'abaana. Ate naddala abayimba ennyimba ezisumulula abantu, ennyimba eziryowa emyoyo bannange. Gwe naye omugaga wewaddeyo bakuyite Beega agabe emmotoka. It is okay. Kambeere Beega, kambeere masikini naye nga nkabira industry eya gospel. Bannange njeetise yonna bwe nti abayimbi future yaabwe, hope yaabwe eri mu president waabwe kubeera voice yaabwe. Bwe banakuwa obuyambi bwa gospel onoowaako ne musajjawo Kaye. President bannange Yoweri Kaguta Museveni bw'anaayita Lanet, General Salim Saleh n'ayita Lanet, ne tubaako akatono ke tufunye. Weewaawo tujja kugabana ffenna ate lwaki mba simuwaako musajja wattu. Era njamuwaako era tuwe n'abayimbi abalala ba gospel tukole projects, tukole ebintu ebigenda okuyamba abayimbi aba gospel mu generation eno ne generation ejja.